Alright, mubale kubangera bulijjo wekumina ku Projan Media TV kugamba nti ekyokola ky'amaanyi nnyo ddala nga bw'okiwulira. Nate era kantume ku mukwano kyange mwenna abali e Qatar, Saudi, Oman, mwenna abali mu UAE, community ya UAE, mwenna mbagala nnyo nga mukiwulira. Kakati essaawa zino wenjogerera eggulire limaze okuba nga litonya ku mmeeza zaffe eza Projan. Kigambibwa nti Pastor Wilson Bugembe ayogedde ku myaka gye n'ava ne ku myaka n'abuba n'ajja ng'ate atugamba eby'omukazi gw'ayagala. Bulijjo abantu beebuuza Pastor Wilson Bugembe atwanjulira ddi omukyala? Pastor Wilson Bugembe ye bannange ayanjula ddi? Kaakati Pastor Wilson tuula bulungi nnyo, wuliriza, laba, ate mbeere nga ndukuviira ku ntono. Pastor Wilson Bugembe owa Light the World Church e Nansana essaawa zino twogerera alina emyaka 35. Emabegakaawo Pastor Wilson Bugembe yakola akabaga ka birthday ye. Abantu bangi nnyo abajja ddala okuba nga bamuyozaayoza bambi waliwo ne kye yali tasuubira naye yamala waliwo ne kye yali tasuubira ne mune yamala ate n'alabira ddala nga surprise eyo gye bamukoledde abantu ebadde y'amaanyi. Kaakati nno Pastor Wilson Bugembe ayogedde ku mukyala gw'ayagala. Agamba nti n'omukyala gw'ayagala tamwogedde mmanya naye bagamba nti omukyala asangibwa mu America ono. Omukyala ono yali mukwano gwa Pastor Wilson Bugembe naye nga Pastor Wilson Bugembe bambi omukyala ono amwagala nnyo naye nga ye ate Pastor Wilson Bugembe omukyala ono amwagala naye tayinza ate kwogera lwa nsonga musajja atu yalinamu okutya, yalinamu bambi okutya ng'ebitengotengo bimukuba ng'ate ogamba omukazi nti nno nkwagala. Ate omuyayi gye yava n'amumasulako omukyala nti yategeera mbu omukazi bamukwanyi bamututte kubanga ye yalwawo omusajja atuukwogera. Pastor Wilson yayongedde okuba nga atugamba nti nno omukyala ono lumu we nanjagala omugamba namutwalako out ku Serena tulyemu ekyeggulo. Bwe twagenda okulya ekyeggulo ne nfukamira wansi mugambe nga bwe mwagala ennyo. Yaŋŋaa munnange walwawo bantwala dda nange nenjagala kigamba naye nga ndowooza nze tonjagala. Pastor Wilson Bugembe bw'atyo omukazi bwe yamuyita mu ngalo. Kaakati nno twali tukyali awo n'agamba ate alinayo omulala gw'asuubira nakuba omutima gwe tegunnaba kumukkiriza bulungi wadde gumukkiriza. Omukyala ono kigambibwa nti muyimbi naye tetunnabategeera muyimbi ki naye akuba mukyala ate tugambe si wa gospel. Kati tujja linda bulinzi mawulire mala tubeere nga ate tugakuwa likinga, sharinga, subscribe.